mwebale nnyo okutimba kubanga bwetunula bwekinabo mutibi kyakoze wano onna wakayakana Allah akwongera emirimu kubanga ekintu kyonna kiraba okifuusizza era ekifaananyi kifa kojja wange kojja akaya sayise nnyo okulaba sekyewa kulengera sayise kulabako sayise okulaba Yeye tukwebaza taso okuwuliraga ekintu kyekyo adijje bwe baligera mu maaso sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Kale tunera bireno siwajizo bedda zijukizo katino kabanyumezi abana bayina kamisazo bana yangu abana bayina mu irumu gye banenga abantu bali bwe batinzo bedda ateza kati mpempo mulimu yambala ozinga singa singa azekwogera mu katungulu era obateke neke kitegende mama sare bitwala ngabo ngena nigende zino biveyo bagenda kumusoma zojeterawo golina polite ebirabo waliwo gye babiteekeeyo ava kufiku ngajezako mama sare ono mugamba kwata ebirabo ali ku mama wabawo ensonga lwaki kati gwe tebikulya kitege naye oli ekikira nagamba nti n'omukolo gwengendako ne gusazibwamu nga kubulako olunaku olwo naye ng'omanyi sente ezabadde mu guli omukolo ogwawano ogwabadde mu gwabbaluko kaakati ebintu byemugino weebiti byakwegende emirundi ezatuba kunone ngabita wallahi ndamugambe ne Rahima yennyini ayambiserako kameramaani munno nina bwendesea nyigidde n'okwenyigira ejamba bizitandike abafuna kiwesako ngeri yakaleeswe Mbaga obugalo bantu bange obugalo bamama olwale masiku amazukula embaga y'omwana embaga simu netukuwa akanamba k'essimu kamu bubiri n'ofuna dayirekita waabwe yenzeke ije nga tonnassa mulindamu katono talirye butambala mulimanyi tukola ku mikolo gyonna mbaga nga zino ez'amaanyi beeziti tukola nyiruzungu buli mukolo gwonna kasa gubanga gwa busiraamu kyenda kuno bw'obeera tomatidde bulungi osoma kuno ebigambo kwebiri n'ennamba z'amasimu kweziri niyo esimu wangu wakutegeerera naye mujagujagu naye olwokubanga nti ebeera ne yali yalonda tukola bridal shower netutwalako ssente tetukirizibwa mwana alaikum warahmatullahi akataddemu kufuluma waka Headmaster okuva ekirimya tusase nnyo okulaba